Kasenge bamaama ne bayonseza nga tujjukira olunaku lw'okuyonsa olw'ensi yonna lwetuyita World Breastfeeding Day. Kati ne tukozesa omukisa ogwo n'abakyala be bayonseza ne tukigulawo officially nga twencouraginga abazadde bajje bayonse. Kati ng'ekyo nakyo kitadde ku bbali, tulina okumanya ng'okukuuma omubiri gwaffe nga guli mu mbeera nnungi mu byendiisa. Tulina ebintu bingi bye tukola nga Kampala Capacity Authority. Ebintu ebimu bye tukola ebyola job aids. Job aids bye tukozesa mu malwaliro. Twakozesanga ebintu nga tubigula n'omuwa ng'akirabira ddala. Naye kati tugenda kukozesa bino okusomesa abakyala ababa balese abaana abalwadde mu ddwaliro. Emmere gye balina okuwa abaana baabwe nga bagirabako n'okugirabako nga bwe mulaba wano, ne tubasomesa n'okufumba emmere gye batufumamu, ebitoobero, bino bye mulaba wano bigenda kukozesebwa eri malwaliro. Akula bulungi, endiisa eba nnungi, olw'endwadde ez'okubisibwa obubi nga kwashako, marasmasi, n'abaana nga batono nnyo oba n'abaana nga banene nnyo etuyita obesity, kyo tekiba kirungi. Kati ebyendiisa ebyo naye tubikola mu malwaliro, si kujanjaba bujanjabi busujja oba ebyaluma muntu n'agenda. Ne bwe olaba obubeera bulwadde, naye n'obulwadde oba nga tomufuddeeko n'omwana n'okufaafa. Faaso oba okyafa bufikokka, bw'aba atagenda kufa agenda kuloneka mu bwongo. So kyokyo ekyendiisa nakyo kikulu nnyo. N'ebirala bye tukola, director agenda agenda tubuulira mu butale bino bye tukoze awo, space gye mulabye. Ne mu butale nayo gyebiri, abakyala bano abakola mu butale ne balina okutwala abaana baabwe nabo gye babeera ne babayonseza eyo n'ebirala bye bakola. Kati madamu Shira bagambe oyogereko naawe. Dokita, wansosera okumanya enteekateeka y'okugendanga mu malwaliro nga musomesa musuubira entandika enteekateeka yatandika ddala era n'abasawo bange Grace nje basomesa kiri ku kimu ku ettule tuwa abantu baba bazze ku malwaliro. Oyinza okuba ng'ozze omwana alwadde omusujja, oba alwadde obwosi, oba alwadde endwadde endala yonna. Bwe tuba tusomesa n'ebino ebyokusomesa ebyendiisa nabyo tubiteekamu, era bino bye bituyamba okusomesa. Tulina koona ez'okusomeseza abakyala kasatula buli mwana batalabika bulungi mu byendiisa ne tubasomesa, ne tubalaga eno emmere gy'olina okuwa omuntu. Emmere ya bika bisatu, waliwo ewa amaanyi, waliwo ekuza, waliwo nekulabisa okuba obulungi. Kati nga naffe abakyala bweyagala kulabika bulungi kyekibayita buloga madamu Shira bwalabika, ng'olya nnyo bino biraba bifutse olaba babiyita gulo foods, protective what foods. Kasi tobeera ng'olya ebyo ojja kulabika ng'omukyalo ng'onyirira bwoti. Kati tuba tusomesa ani? Tusomesa abakyala abo kubanga abantu abamu tebabifaako, naye ate nga bikulu kubanga omwana bw'akula ng'endiisa si nnungi n'obwongo oba tebukola bulungi, ne mu class aba tasoma bulungi. Kati ebyo byonna tubikola sigaba kutandika butandisi, twabikolakola dda era tubeera tubikola era tubeera tusomesa. Abasawo temusomesa? Abasawo babano basomesa mu malwaliro lwakuba mutusanze wano, naye bw'ogenda e Komamboga n'ogenda e Kawaala, Kitebi, Kisenyi, units ezo kwezi basomesa abantu. Kati atuwulire ku by'obutale. Neyanziza nnyo Dr. Sarah, neyanziza nnyo all the media companies. Kaakati KCCA erina
ebitongole bibiri ebiteeka nnyo essira mu ngeri y'okukuzaamu abaana. Ekitongole kya Gender, Community Services and Production kyempulira kye kirimu enkuza y'abaana. Public Health erimu byonna byonna omukyala Dokita by'atunnyonnyodde. Ebifo ebimu ebisinga okubeeramu abakyala ennaku zino mu Kampala ebifo ng'obutale, ebifo ebibeeramu businesses. Lwaki? Kubanga Kampala kifo kya kukoleramu nsimbi. Kaakati omukyala osobola otya okumukuuma ng'afuna ensimbi ate nga n'omwana tafunye accidents waka ng'okwokyebwa, obutalabirirwa, okubeera ng'ali malnourished nga tavuddemu bulungi. Olina kumutegekera wakolera ng'alina safe spaces nga zino ze mulabye wano. Era Directorate ya Public Health tukolaganye naye egenda kuteeka space y'emu buli mu katale aka gavumenti. Already tulina space mu katale k'Ebusega ke kalimu demonstration center esooka, then tugenda n'obutale obulala bonna bonna obwa gavumenti bugenda kubeera ne safe space eyo abakyala bano abali mu butale abayonsa oba abakazaala nga basobola okukuumira abaana baabwe. Tulina kye tukola kye tuyita growth monitoring ife mu Directorate ya Gender. Growth monitoring eyo okulabirira omwana engeri gy'akulamu. Olina kutendeka muzadde we ng'omuyigiriza kye bayita parenting skills, engeri gy'okukuzaamu omwana asobole okuba ng'akuza omwana bulungi. Kati bino mu centers ezinaabeera mu butale tugenda kusomesa n'abakyala b'obutale engeri y'okukuzaamu omwana era nga tukwatagana n'abasabo waffe. Tubakolemu rotation oba tubakolemu schedule nga buli lunaku wabeerawo abakyala balimu abo abakyala bali mu katale ako abagenda ne baba nga balabirira ki abaana. Directorate y'emu erimu ebyokulima ebya production ebya agriculture. Tugenda kulaba nga tuyigiriza abakyala abali mu bifo ebitono ennyo mu Kampala engeri gye balimamu enva endiirwa ezivaamu zino enva zonna zonna ze mulabye wano. Tuziyita kitchen gardens. Kitchen gardens ezo kwe kulumira mu bidenseni oba mu bisawo ebitonotono ng'omuzadde tasobola kugulwa emmere eno yonna yonna gye mulaba wano tuba tusobola okuyingira mu bisawo ebyo. Nga tugenda kukikola mu maka gonna gonna ag'omu Kampala mu divisions zaffe okulaba nga buli maka omupangisa yenna ayina ku lubalaza ayinako ekikutiya ekyenva endiirwa n'emmere eyo esobola okuvaamu ekiriisa ky'abaana bano. Ndi Director wa Gender, Community Services and Production wano KCC.